Mkakati tugenze kuona mtala kwa Atasera tumukomyao. Mzee huyo mkomyeo nera jajja. Chimeke. Naomba ndagamba yo. Chimeke. Chimeke. Yacha wanji. Titu atoba nyo katwe paka Obutya buli bumeka. Okulaba. Mumaka muno omunju muno. Naye ng'oli bulungi jajja. Abalalu ba boda abo be bakola ku nsonga za security. Bayinza okuba yingira totya baba totya tapo eri mulya bana isaawo se bambi okulaba ane tusanyuse nnyo tukulaba alayivu bulijjo ne mumulaba alayivu kati tumulaba alayivu era ddeta kula oyagadde mwana waddukala ziwakula abinga tusanyuse nnyo era dde jajja muli mutya nnyo ntuzeemu okulabikako ogwokubiri ku luno tuzze nga bwe twasuubiza nti tudda oyo tayakutta amasimu tojja kumusobola tuli eno naffe entebe nkumba tuli mu nkumba eno division eba ya eba nkumba division ki muno mulukati obambalidde mubaka kyatwala eno bwe mwalonda nga tuli eyo naffe tujja Charles Matongo wa NUP kibalindako ebyobuuza siyinza mubiyango oli watuufu oli mu kifo kituufu nuubu tetulina ttabbo kati abali mu mulyango tujja kukolamu bwetu tufune ekitangaala ekimala eno n'eddirisa kati ntusobola ogisaako sayidi bwe tuti ekitangaala ne kiba nga kitumala bulungi jjajja oli bulungi lulinze gwe bayita mukunja nze viiki jjajja nenzijukira kati ojjukidde najjukira nga nkubuuza nenzijukira kakati olwaleero omulabi alayivu omulabi alayivu webale taata kuntumira webale nnyo webalire dda obeerako ng'akutumira nnyo era njagala nnyo amugye mu kamera ono ajja kukuwira ako kaama kaffe kye abatakawulidde iya aliwo omwanatu omugole mugole wuli wali vaayo baby itawali mu maaso okukamera awo kanze mbayingirire genda wali gundi ali boyfriend Sheebah nze nkulekedde ekifo ndabo obadde otandise ofuna ebbuba nga ninanye mukunja kituufu Sheebah oli otya era dde nnyabo mufaananyi emu nze nga nkyali kito soka oyamirize abantu baffe
mukuuyo wali omanyi tajja kujja akuli maaso soko mwe kuhaga tulabe checho ebigambo bikuweddeko kati ontyo wangamba mukundudde omulaba mukuyanjawa mukwankongira enzireyo mubuuza akutwala oba akulekeera wano uyo pata n'akazindaalo kati kamera ako omubuuzeko omuntu gw'oludde omulaba abali mulyango kusaba mujjasa ekitangaala ekyo awo wamala wangi muku uyo mubuuze era omale omuwa omuzindaalo oba akuddamu ate mubuuze nga omukuba akaaso nga ye wakakuba omutwala wangi Sheebah wangi jajja osazeewo bamutwale mani nakyekolera okujja kukuja naawe omuwa ku ssanyu waliwo essanyu erisinga emmere jajja ssanyu kyeryo erisinga emmere alyogere tuli bazzukulu yogere lyerisinga naye emmere agalina weetali genda so kati oli kuwanjulira jajja mukunja oli mumwanjulira nemukunja omwanjulira jajja nejjajja omwanjulira mukunja kati gwe abali wakati awo olwaleero twagenda n'okumanya ekituufu mukunja yaani gy'oli kunja mukwano gwawe tukwatagana ku tiktok nsobola okubeera nti no abantu bakwatagana nti batumanye n'okuvaayo okulaga eddoboozi eddene ku tv oba ku tiktok tubeere nga tusobola okuyimba era bonna bonna abaana kwe batumanyidde tuyimba naye tewagwanawo obugala abatuuzaawo mpa emboozi nti olunaku lubadde lutuuka okuntwala nti kuyimba naŋŋamba nti yambala nga sobola kugaanira wentudde nange neŋŋamba wayi kamuwulirize kuba atakwagala takikola ŋŋamba linnya yambala sokisi yambala engatto yambala engoye basisobola kugaana genda bakoleko makeup era n'okundaba nga nyirira genda bakoleko kati awo olumala okuyimba era be bawagizi baffe okubanga batumanyi tusobola okubeera eyo nga twekwesemera mu mayumba so mukunja muntu wo munjogera ennyango yaffe eya geto wakukido nnyo wakukido kuba abayaye balinga lusamu naye olanaandamu waki wangi omukali balina bameka balinga lusanvu naye nalondamu ye walondamu ye kaguse akwasaganya okubeera nga tino ngaali naye ennaku eziwerako kati bali abayaaye 609 bali ku byawo wali tosobola kubeera nabo okumalako nabo basigala balobye naye katono weyalemerako batya ne baggwamu amaanyi balaba ndi naye so kyekyo omwana abyogedde ebbanga lyobadde tumulaba
kiki lwaki obadde tuwave wange kunja wuuyo akuli mu maaso nejjajja Uli wajana eno n'ombuuza wali anyumiza nze na jjajja kati muuku nyumiza muuku gwe muwulire kati muuku gampaako obugambo bw'omugamba kati mbyerabidde naye nga yali yalinanyigamu kati tuze tutuule mu nsonga nanyigamu kale mboza yali kalina namusaba nga nina byenjagala nanyiga kugambo waayo amendeko mikwano gyange ate mikwano gyaŋŋamba ye ngaoludde ogendako ewamma ja neŋŋamba owali kantambule mpolampola paka wani jajja kabadde kako kamu awo nawe tewaggwa nawo obugalo otwanjulire boyi namugamba boyi yono munansoni otulawo ekitubuko buno buba buko mukunja gye tuzaalibwa si buko jajja abantu abalugisa basinga balowooza tuli ku buko Oliye muko bakyala baffe ako nkategedde boyi ye muko anedda nasudiya akunnyonnyole ye muko okyali kudirisha era yaŋŋamba munoonya muri live ako nako nkategedde kati mugo gwomanyi lwaki tuli wala tumukunja Sheebah yateekeddwa okuyitamu okwo mukunja tubulire lwaki tuzi wala omusajja ono Sheebah yateekeddwa ate era mbaddengawo nsooka okusanyuka ennyo okulaba ku jjajja n'ekyokubiri anti kale olukundo nga lungi ne jjajja batuwe ku kifaananyi ekyo nga mukonja bwannyonnyolamu lindako kati ninyo webaleeta n'ekifaananyi naye abali ku mulyango bambi no tetufuna kitangaala kimala ku kamera zino zirabe bulungi bye tunaalaba ffenna olumu jasi tusobola olaba naye nga tuleseewo obiya nga yanyumira kamera ne weba origin nondimanyi nakugamba buli filto ogitula ne origin newakorigini anyumira ebifaananyi kamera oyo ye jjajja mwami Sheebah kati gwotungi wangi kano kapya banange jjajja nsooka okukubagiza wadde osuubira okukola ki wewajja wasubire osuubira okumusangawo jjajja nsooka okukubagiza kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuviirwako omwami wo jjajja waffe naye mukama mulungi okubeera nga akukuumye ng'okyali mulamu n'okwebaza ennyo tubale nnyo okukuuma Sheebah lwakireka oli atubalireyo naawe deni ekirala njagala okwebaza ennyo Mr.
boy. Omubuke boy. Nkwebaza nnyo munnange webale nnyo okutwala obuvunaanyizibwa. Era yalimye bonna wonna ebbalibbali eyo ng'amu. Wangi. Tewagwana obugalo. Ddala munnange nsiima nnyo lwakuba nti mbadde ng'eyo twafunamu okutabanguka n'omuntu wange, obutabanguka obw'amaanyi, naye Mukama bulungi tetwalwana, tetwekuba, kubanga abamu bwe bafuna obutakkaanya ogenda okulaba omuntu ng'omu akomyewo nga bamwasizza feesi, abalala nga babaggyemu amannyo, abalala nga bayiika musaayi, naye ffe eyo tetwatuukayo. Naye nga jajja eyanyiza yali Sheebah. Sheebah yeyantabula, nze nali siteekawo mbeera yamutabula. Kale nnyinza okuba nange nina bye nakola nga n'atasanyuka ng'era womanyi, naye ate ye yakolayo ekisenga yakolayo ebyanyiiza ennyo, ne tufunamu obutakkaanya obw'amaanyi. Era Sheebah wange ono teyansibula nga atambula, era okufuna n'amawulire nti ali eno lwa Mukama kutuyamba nti omutimbagano guno ogwa kamera guzze, nabifuna luvannyuma nnyo nga tuli mu bunkenke tunoonya, nagenda olaba ndaba akatambi nga bandaga ali eno, so teyansibula nga avaayo jjajja. Era awo Sheebah ndowooza oba otandikira ebisigadde saabitegeera ngeri gye wajja biki. Nafuna emmuluka yandeetako mpaka eno. Mpika kubanga amuno kati kuyamba ogenda wanwera kubayita ne bagamba eyo wala nnyo kati be bandeeta. Bakungiriza. Bagamba kwaliko omuvubuka kwaliko n'omusajja nga bavuga nga basiraamu. Bagamba amuno kati kuleeteko. Banteeka wano nembaga njagala genda wajjajja eri nkooyeyo banunawunye nga ntamira nga omwera bunsuula bunkola bubi. Yuli mukunja gw'obonyonyola. Bandeeta ne bansuulawo kubayita nenzija nentambuza ebigeri naninya boira nenzija kati nensangawo taata kato. Jjajja naŋŋamba nti nno zino baane mugambe bagamba tusanyusa kulado sembaga tino kale kati jjajja n'agamba muno ovaane bugamba muno n'agamba wamusiibudde mukunja gobera naye nemugambe jjajja kwekubeerawo mpaka kwekubira muganda wange luboyera enamba yanazisaba jjajja nemugamba luboyera ndi eno ogamba mukunja muno ndi eno n'amugamba jjajja n'amugamba Jjajja gambye mwogere, nze ngambye jjajja byagambye. Ani agula omwenge nga tuzze Makindye tusooke oyo tumumalewo. Genda nawe ogere emyaka gyo. Wangi Sheebah. Sheebah luli wanyumiza gwe wange. Emboozi gwe. Akwerabidde. Olimba sibakyogera gwe wali wadde era ogamba nti mwerabidde. Ekyenawuga muno nakugula nzekka. Ngamba guli omungi mukunja gwategeeza guli omungi ennyo gwagatabula ekiro ekyo. Nga twakatuuka akoza lye? Ate jjajja ye tewamugambye.
nenda tajja kunnamu kuba kyataddiremu wali batundawo omwenda bigere birindooza bitango awo talinnyangawo bukyangajjawo tewali amugana tolinyawo ono wakulidde talinnyangawo we bagutunda ng'ate baneiba talinnyangawo wadde n'ekigere kye ate owunyani amugaana waliwo amugaana Amajjajja Sheebah waliwo byatabeera mulambulukufu n'abisirikira kati nange ne bindeetera okubeera nga siri mu mativu kati ogwo omulala ye yagwegulira kuba yatwala oba 15 zaali oba mu bayibuli wakyogerera naye waliwo abavubuka awo nga kumubalaba Sheebah alinayo abavubuka oba basatu waliwo n'omuvubuka abadde nga ajjaawo nga abuuza baneiba baffe Sheebah yakomyewoko mulabeko kati neŋŋamba omuvubuka oyo alumya atya Sheebah okutuuka gwekyo era Sheebah abamanyi ne lwe yagenda ekyo ekiro lwaki tobeesonyiwa waliwo nazaala omwana lwaki tobeesonyiwa jjajja abuuza muddemu n'ekyo ekiro yali nabo ekiro mpaka budde ekiro amatumbi nga ndi nzekka eyo mu nnyumba n'abeera nabo mpaka budde kukya wamajjajja egyo giba abo ddala osobola okukakasa munno nti no giba mikwano sirina mikwano no bangamba mbuno ojjangawo wadde omwana tumukuuma omwana wo akwagala muno osobola okubeera eyo mbu wasula omwana embagamba mbuno aliko kitawe naye kitawe yalina mukazi bo babeera eri n'okuntya kati giri gyali mikwano gye jjajja waliwo omuvubuka eyatwala Sheebah waliwo omuvubuka eyamutwala ate Sheebah tayagala kwogera mazima jjajja kyokala atufuna obutakkaanya kwaba abavubuka abo ababeera mbalaka era nemanyagamba omuvubuka yamututte lwaki ekyo tekikugwamu ejja banzirayo ngenda kubeera wamu ngenda kubeera wamu jjajjanga naye bwenvudde wali okutuuka wano njogeddeki badde mmanyi bano mbalanajje bwenvudde wali musanze nakatuula bwenvudde wali okutuuka wano badde awo ngambye nti ogera amazzi motwaze sitaani twaza sitaani awawe biro oluyi jjajja tokuba nina ekigambo kyekugambe okuva wali okutuuka muganda olosikula wooli okuze omwana wo wamulaba bwe yenkana omuntu nofuna omwana yenkanidde awo oba weddamu noga nakola kino nswala okyalinayo ensobi zoyagala okuloopa Sheebah awaka wano oba okwemulugunyako oyagala okutuusa eri jjajja ensobi endala yensobi eza bulijjo zesobola kuloopera eza bulijjo ng'abantu ababeera bombi obuntuntu nti obwo tebubulamu abantu abali bombi era ezo zesobola zikugamba naye zino zenkugamba yensobi zendaba nti nange mpulirira ddala nga nyiize n'onyiiga n'oyagala oba okole ki naye nga tokiraba nti eky'omwenge ogususse n'ekyabasajja Sheebah ofunangayo abasajja abalala abatali ggwe obagazaaki be basasula enju mu nsula kati obagazaaki be bakugulira emmere gyolya jogera bagula mwenge obagazaaki yogera
Sheebah, kiki ky'osuubiza jjajja ku byonna bye baloopye by'otagenda kuddamu kukola nga tetunnagenda ku by'osuubiza mu kunja gy'ogenda okubeera? nsuubizayo enkota z'amatooke 5. Abatuuze temukiwulidde Sheebah jjajja omusuubiza ki? Tebagwana bugalo? So ente enkoko nankota z'amatooke nkoko 5. Omugatta wamusobezza kiki? Kiyunze ngambye nti enkoko 5 zoleeta n'amatooke oleeta byaki ewa jjajja? Jasikale ndudde okumuleetera mbadde nga mukaabira obwavu naye nga nalinga neetikka nendeeta. Nze tobindeetera ebyo, nze njagala empiso zirongoose zisinga enkota z'amatooke. Ekyo jjo osulanjala oba osiiba empisa kyekintu ekikulu, n'obuntu bulamu kyekintu ekikulu. N'ebyo eby'omwenge mbikugamba bannange n'omukka gukubuze ng'oyogera ku mwenge ate nga wagamba amaka muno temubangako mwenge tegulimu. Okay. Sheebah, mukunja omusuubiza ki? Enkota ze ez'amatooke n'enkoko saagala naye njagala mbeera eno ng'onaakubaga ennaku zino ateredde ennaku zino mulungi nange eno nsanyuka. Naye ebyo ebyokusiima matooke kati ogenda zijja wakola mulimu ki? Njagala empisa saagala matooke go. Sheebah, onaabeera n'empisa nga jjajja bw'asaba n'obuntu bulamu n'obuntu naye ng'omwenge nagugamba dda neba nti Dorothy ave ku mwenge. kendeeza kye bayita omwenge va ku mwenge tegulinaamu fayida. Ono gyakujje baganda bange. Waliyo ka vidiyo gye wamujja gyenvudde, waliyo gyenvudde ka vidiyo nga weekali bakakulaga naawe ne weeraba n'omwana wo ganadde bakateekako omwana wange nga bw'ali. Onaakujje wala naawe Nga naye nnyini tasobola kassaako ng'omwana we webale nnyo. Kayagala weesibire n'eri mu kisenge wekika okalabe bwomu bw'otyo ge ono wayanzija wala. Si kyekyo Makumba jjajja si byagamba kyekyo lwaki weesewo tetuswaza. mukunja byobadde omusuubiza. Munaye Mukama Katonda yasala sinanga kyalimu tusinga kyemu. Jjajja agamba okuze tugamba oli muto. Oli muto. Bakumba okuze. Olinayo n'omwana n'abaana. Waliwo ekibuuzo nga kyo bambi jjajja ogweri n'ozirika nga tewagwanawo obugalo. Omuntu azirise. kitegeera jjajja nga tosobola kuddamu. Nga kyetaaga essaawa nga 3 oddengo. Njagala weeyame mu nsi y'abantu. Weeyame. Ogenda kutereeza empisa. Kutereeza jjajja. Naye okuddayo okuwulira ekintu ekyo bannange ngenda mukuba. Jjajja wuuyo agamba. Mukube n'obwo. Ngenda kukubakuba wenna ombuulire ekyakumeza wansi eyo wonna. Awo tewagwanawo obugalo tukireke. Kiki ekimuyimiriza n'abo be bagamba wabbazzi agambe tebamuwa mmere. Tebamugulira wasula n'ebisiga. Akatomba agaza ati Jjajja agambe weeyamye eri ensi. weeyame.
kola endagaano. Alina okuŋŋamba ky'ayagala. Nedda nnyabo. Gw'olina okweyama ekiva mu ntobo y'omutima gwo. Jjajja temuli mpozi nga ye akigambye kyanjagaza. Kyayagala obeere. Nze so agamba nti mwagaliza ofa. Ebintu twabisangawo busanga. Engoye zennyini so agamba nti ate olugoye sirina ssente. Katukole bwetu Sheebah. Mukunja biki by'oyagala Sheebah atereeze? Ekyempisa jjajja akyogeddeko, eky'omwenge nakyo jjajja akyogeddeko, n'ebirala Sheebah atera okunsuubiza ebirabo naye tebituukiriza. Kwakera enkyoyimirira ogambe nti njagala kino nga ensi yonna ewulira olabe we sitaakikuwa. Twagwanawo obugalo. Oyagala ki mu birabo ssebo taata by'osaba? Sabayo ogulabo Semalabo. Aba ayagala Simayiro nayo ngimuwadde. Kulijjo muwa Simayiro kati nze nzigwayo na Simayiro. Kirala nkwate emmere ndimuwe. Sebo saata saba Semalabo. Nejjajja akuwulira saba Semalabo. Omuzi yali aŋŋambye ayagala omuzaalire omwana. Nja sinnazirika. Abanakujja we bali wetulaga waggumivu. Wetugenda waggumivu mwesibye enkoba. Sebo saba ekirabo kyasembeyo kyo kyasaba. Kyokole kumalayo ensonga. Yali agambye mbu muzaalire omwana naye simanyi oba alina wabigwe yalaba asooka entereezeewo. Awo asooka alabe kyemu. Byebyo. Asooka ndeke neetereza alyoka asabe kyayagala. Wa watateredde wayagala Neeteredda nti kyemmugamba nti nabisigenda kuddamu mbisambi. Ezo zokka Zezino ziba kintu kintomedde. Twagala. Ngenda kuzireka sigenda kuddamu. Era jjajja namwetonda. Ezo empisa embi we ziddamu okutobera we ng'okola otya? Nga nywawo obutunda. Tewanda bukundibwawo mwenge ng'anywawo obutunda. Sebo taata saba Semalabo gw'okyasibye ensonga zino okutuka. Awaledi waffe alabyewo. Bw'oba ali osaba Sheebah kutwala waabwe. Kasooka asabe Semalabo yagamba mbu ye abaana baamuggwamu. Kulimba takyogeranga sikyogerangako. Oleka wali otabuloozi. Nze sikigambangako. Nagamba abaana mwebali. Naye si buli omu tyalabirira abaana abo aba bambuuba opimye. Abamu babazaala ne baba basuulira. Mumuwa obugalo omukyala mutuufu. Bw'omu. So kati gwako sadda okutuula naye kumubuuliriza buli kimu. Naye alina kusuubiza nti agenda mulabirira. Mukunja onaalabirira omwana akuwe. Ate n'ebyo byonna obyogera n'otonatuuka ku nsonga ya kirabo kyoyagala. Mazima. Alo. Kirabo tonaleka kujerega ate naawe. Sooka omuleka amaliriza kiri eri kyabadde kiri ekyayulira kyayagala tomuyisaawo walaga. Lwaki Viki oyitawo? Oyo mukubi ateredde kati otyo. Wangi. Kati azaala ddi? Eddagala mbadde nalinawo wano. Ogenda labirawo omwana. Eddagala Family planning. Sinti lyakwesiba butazaala. Wabula ery'okuzaala. Mati ogende wammwe. Osoma lukalumu oyo yennyina ayagala okuzaalamu. Mugyemu mpujjeko! Sheebah gw'omanyize makindi enampujja era ani anampujja? Anaakujja.
katusooke tufumite emboozi mpe emboozi Mangu ni mwaka esi. nja kwewujja edda Namwe wali ofentu yo muwe. lindako gwe Mama. We. Nzize engulu kati ndine mmoko Mukunja tuguse ensonga zino nga tuzimaliriza olwo tuziwumbawumba ne jjajja tusibirire entanda tukyalinayo ne boyi Ya mubuke. Andi kati era Sheebah yasala kuba ebisinga byonna yabadde yabisiba. Era Sheebah lyakajja jamu manyisha. Erya Sheebah likola ssente. Mama yampulira ku gundi ku TikTok konti nga nyimba. Uli agamba Sheebah. Natamanyi Sheebah kigwemogerako Mpaka yagambye uli abakuyita Sheebah. kumbe egwe bakumba Dorothy Nze bakumba Dorothy. Nze munnange ondaba. Wano si we nazaala. Naye kyetaaga twesitule. Kusanyusa obulungi. Tugende eri ewa jjajja Zimula. Jjajja ono yakwata amaka nawe. Tugendeyo. Olulimi muganda ekituufu nti njagala ku naye wona agamba jjajja ono tajja kwati. Tajja kitegeera. Kati oli musajja munno. Yajja otegeera ekyo. Kiddolo sala kaagala muzaala Musenga wali mu mukono. Nze ebyana ebyange biba bizungu. Kibuga. kale awo tuvuddewo jjajja akadde tunotusonyiwa gye twakyadde yadde okupimirayo obudde naye era bakama baffe ku mirimu batugoba singa tula gye tuba tulaze Kampala wakutetenkanya naawe okuliddemu omulabi abaana njagala kwebazaako. Yebale kuntwalira mutabani wange ku ssomero bambi akuze n'eddoboozi era we nalabidde nti kati ndi mukyala mukulu byonna nembireka lwa nsonga n'eddoboozi mutabani wange livuddeyo kyembadde sitasuubira ate nga namuleka muto naye namwekanze ng'ayogera neŋŋamba yeye bambi jjajja yebale kuza mwebaza bonabona n'abeemerera nembeebaza okuza kamusi mutabani wange ne jjajja nyini neebale mumukuza mukama bawe emikisa ne mukunja nyini nali sikisuubira kuba nali ngamba eza school fees n'azijjawa yebale bambi kukwatirako mukama mbumu emikisa agiyise mu kugulu ewalala wabatalabayo obugalo agiyise mu magulu mu ntambula ze kyategeeza temuli baganda ntambula ze ogenderawo taata amiina sala bwetyo nawe era weeyongera okuba n'empisa ennungi nga naye bwaddamu amaanyi empisa zo ze zimuleetera amaanyi ngenda kuba wampisa nnyo ate kati luli mbadde nayize eddalu ng'ate abawala banyomeza ebiboozi abalenzi kale nga mikwano gyange gesti nabo tebasobola kunzikiriza nkola kibi nga mukunja ono waali ate nga yabadde ankwata tebasobola gesi baba bambuuza ebizo wakola otya kutokola wekati nga nabaneegomba bwe neegombe naye mbwokola ekibi tebasobola basobola kunzikiriza kintu ekyo jjajja omulenzi omulabye oyo mukunja namutunulyalaivu nasooka kubeera nga yamubuuza ebibuuzo gwe tutalaba yeyaliwa tinti yakwata kamera kale ekyo netukigumira amulaba jjojjo kifuba nga kwasase yani oli omukyala ya mama Fina twamulabanga ng'omugwa mu kifuba otya nga naye Dorosi omuntu laba bwalina empisa naye ate jjajja kyenakola kyali kirungi ezo ssente tezandirabise okujja wano mama Fina teyandimuwadde ezo yongerere ku maama w'opoloti olunaku olwo lwansanyusa nnyo era mukunja weebale mukama akuwagaze n'emikwano gyo gyonna nebafangu n'abawagizi mwenna omugala abo bannaye n'emikwano gyo gyonna asobole okukola kyokufuna poloti eri gyabadde asula si walungi kuba ebadde emukubira era omukyalo oyo mama Fina mukama amuwa omukisa nemukunja amuwa omukisa eyongera ofuna nafuna nkwebazaako nnyo nnyabo
webali kuyambira ddala nange wantuuseeko bulijjo oyamba abantu webali kunyambira maama wange webalire ddala ama akuwe emikisa era mwenna mwenna nebbaawo bonna bonna n'abaana famire mwenna abawe emikisa bandi webali kuvaayo taamaana onyamba Mama Fina tweyanziza nnyo tweyanze at least Sheebah asobodde okwebazaako ensuso ku lwa maama we endulu gye wabadduukirira ku nsonga ya poloti. Tweyanziza nnyo tweyanze of course poloti obweyamu Mukunja yabutuukiriza bulungi nebeera ng'esasulwa so Sheebah akweyanziza ku lw'ekyo. Kati nga tumaliriza okuva ku kamera tubaleke banyumye emboozi ezitali za kamera. Tulinawo okusaidi eri Sheebah omuntu gwatera okunyumyako ennyo naye gwe nandyagadde okubeera nga ate atubuuzaako sebo webalekuma Sheebah.